Mu Uganda yaffe muno mu ggwanga lya Uganda ebyewuunyisa tebiggwayo. Omukulu Mathias Mpuga Nsamba olunaku olwaleero avuddeyo n'awandiika ekiwandiiko ng'awandiikira mukama we omukyala Anita Mongi ng'amuwandiikira musaba nti ayagala bukuumi mu Nation Platform baagala okumutuusaako obulabe. Ne twebuuza nti ate oba ani agenda okutuusa ku Mathias Mpuga Nsamba obulabe? Gwe nange nze naawe mukwano gwange sisobola kugamba nti omuntu yona ayinza otuuka ku Mathias Mpuga Nsamba obulabe, naye nga Mathias Mpuga Nsamba ye amaze okuba nga awandiika ekiwandiiko era ng'akitutte wa Speaker of Parliament n'atamanya nti ne baakaweesa balina abakuumi, balina emmotoka era bafa ne ba bodyguard baabwe. Kwegamba abantu abamu balowooza bayogera ebintu nga tebamanyi, oba abantu abamu ebintu ebimu babyogeza buto, alowooza nti ye bw'anaalyamu banne munnange enkwezo olw'enkwe z'alina mbu wali bwe banaatuuka bajja kuba bamuyisaawo buyisi. Ngenda okutegeeza Mpuuga nti byonna by'okola ogwali mu kwetta kitiibwa kyo ky'oli mu kutta, ate ebyo ebitiibwa bye mwagala eby'obugombe muganda wange, nyongera okujjukiza nti ebitiibwa babikolerera si mu linnya bbi wabula mu linnya ettuufu. Kakati gojja kuddawo ogambe nti nno oyagala bakuwe security era odde mu kwesiba ku bantu ba National Platform abatakuliiko, abaakuvaako edda nti balina obulabe baagala okutuusaako. Bannange omuntu alabye kyokka naye Mathias Mpuga Nsamba wayagala naye bannange tujogedde bannayuganda, simanyi oba lwaki Mukama tatugondezaamu, simanyi oba lwaki Mukama tatuddiramu. Ne mulimu abantu kati nga Mathias Mpuga Nsamba walayi nga balina ekintu oba beetaaga kukola ki, naye nga bo bannayuganda bategeera, bannayuganda bamanyi ekituufu, bannayuganda bamanyi wawe balaga. Era twongera okujjukiza Mpuuga nti byonna bikole naye akaseerako kajja, buli kimu kyokola ojja kisasulira. Ekibiina kyange ekya Nuupu abakulembeze nabawandiikira ebbaluwa ku nsonga eno ey'ebisiyaga nga njagala mugiddemu, kuba kati abalamuzi bayimiridde, ab'executive bayimirira, paalamenti yayimirira, ffe aba Nuupu tuyimiridde luddawa, ensi eteekwa okutuwulira. Nasaba Pulezidenti Kyagulanyi awandiike ebbaluwa nga ya Luzungu n'ebigambo byogere mu Luzungu, bali abazungu gy'abadde ayogera ebigambo ebitatankana basobole okutegeera waayimiridde. Naffe eggwanga we tuyimiridde, njagala kuwulira eddoboozi lya Pulezidenti Kyagulanyi, njagala kuwulira eddoboozi lya Lewis Lubongoya. Ssebo Oweekitiibwa Abedi Bwanika, nga bw'olina ansa gy'onoonya okuva mu ffe, ate naffe tulina ansa gye tunoonya okuva mu ggwe, nga situnnakubuulira wa we tuyimiridde. Naffe tubadde twagala okumanya wa w'oyimiridde okusinziira ku mawulire agabungeesebwa nti Abedi Bwanika weebaka ku muwala we gwe bayita Namugambe n'omufunisa olubuto era n'omuzaalamu n'omwana. Omwana eyali badde omuzzukulu mbw'ate ye ggwe taata we lwansonga wamuzaala mu muwala wo. Kaakati olw'okuba ffe tetwagala kukonjera, olw'okuba ffe tetwagala kutemako muntu bigambo, y'ensonga lwaki twagala kive mu kamwako ggwe wennyini Abedi Bwanika ng'okyeyogerere watali kubuzaabuza. Sseba Abedi Bwanika weebaka ku muwala wo gwe bayita Namugambe oba nedda? Wafunisa muwala wo gwe bayita Namugambe olubuto oba nedda? Wazaala muwala wo gwe bayita Namugambe oba nedda? Omwana wa Namugambe muzzukulu wo oba mwana wo? Sseba Abedi Bwanika, ssebo Oweekitiibwa ennyo, naffe tulindiridde ansi eyo okuva mu ggwe. Ebigambo bibadde nga bibungeesebwanga, naye nga ffe twewala nnyo okutemajjako omuntu ekigambo. Kwe kukulinda ssebo Oweekitiibwa ennyo gojja otwennyonnyolere oba bituufu nga weebaka ku muwala wo gwe bayita Namugambe, oba ng'omwana wa Namugambe wo oba omwana wa Namugambe muzzukulu wo. Ssebo otutangaazeemuuko nga naye bw'oyagala okutangaazamuuko. Abedi Bwanika weebaka ku muwala wo gwe bayita Namugambe oba nedda? Wazaala muwala wo gwe bayita Namugambe omwana oba nedda? Omwana wa Namugambe muzzukulu wo oba mwana wo? Ssebo naffe tulinze otuddemu, then bw'onaamala okutuddamu naffe tugenda kukwanikula kuwa we tuyimiridde. Ssebo ku nsonga eyo gy'oyogerako, weebaka ku Namugambe oba bakuwaayiriza? Ffe tetwagala kuwaayiriza muntu. Nze njagala ekintu kimu Abedi Bwanika agende ku TV oba ayite ku mikutu kwonna kwayogerera yeegaane nti teyeebakangako ku muwala we gwe bayita Namugambe.
takolangako John Gadanga na muwalawe gwe bayita Namugambe, tafunisangako ku muwalawe gwe bayita Namugambe lubuto, era agambe nti omwana wa Namugambe muzzukulu we so si mwana we, kubanga agayitingana galaga nti Abedi Bwanika weebaka ku muwalawe gwe bayita Namugambe. Tewakoma kumwebakako bwebasi nti oleesa amawano agataata okwebaka ku mwana we, wabula wamufunisa olubuto. Olubuto tewakoma kulumufunisa bufunisa, wabula omwana olubuto yaluzaala. Kakati tusaba tunnyonnyola mu ssebo w'ekitiibwa Abedi Bwanika weebaka ku muwalawo oba nedda, wamuzaalamu omwana oba nedda, bakuwaayiriza buwaayiriza oba bituufu. Kakano ssebo tulinze kiva gy'oli ssebo w'ekitiibwa ennyo Abedi Bwanika. Omanyi abantu bakonjera, bayinza okuba bakonjera bukonjezi. Oli n'agamba nti Abedi Bwanika yeebaka ku muwalawe gwe bayita Namugambe, naye ng'ekyamazima amukonjera bukonjezi. Oli n'agamba nti Abedi Bwanika yafunisa muwalawe gwe bayita Namugambe olubuto, naye ng'ekyamazima amukonjera bukonjezi. Oli n'agamba nti Abedi Bwanika yazaala mu muwalawe gwe bayita Namugambe omwana, naye ng'ekyamazima amukonjera bukonjezi. Oli n'agamba nti omwana wa Namugambe si muzzukulu wa Bwanika, wabula mwana wa Bwanika kubanga Bwanika yeebaka ku muwalawe, naye ng'amukonjera bukonjezi. Y'ensonga lwaki ssebo w'ekitiibwa ennyo Abedi Bwanika tulinze kiva gy'oli. Gwe wennyini twennyonnyole oba omwana gwe bayita Namugambe, omwana ow'entumbwe zo wennyini gwe weezaalira gwe tuyita bwoya, omwana owuwo ow'omuntumbwe oba amwebakako nga gwe taata we kaggwe ensonyi, n'otakoma kumwebakako n'omufunisa olubuto, n'otakoma mufunisa lubuto n'oga nti tumuggyemu tuleke kuleka bujulizi yadde omukululo gw'amayemukirano, naye ne luzaalibwa n'okuzaalibwa ng'era omwana oyo muzzukulu wo ate nga mwana wo. Saba Abedi Bwanika kati tulinze kiva gy'oli. Kati gwe agenda tunnyonnyola obutuufu bw'eyo ensonga oba obukyamu bw'eyo ensonga. Kozesa emikutu gye gimu kw'oyitira, kozesa buli mukutu kw'oyitira ogyonnyonnyola ensi. Buno oba bulimba oba bituufu. Bwe buba bulimba ojja otangaaza oba olongoosa erinnya lyo. Bwe buba nga si bulimba sigalayo kale ng'otudde. Abedi Bwanika bwe buba nga si bulimba nga bye bakwogerako nti weebaka ku muwalawo gwe bayita Namugambe n'omufunisa olubuto nga si bya bulimba nga bituufu sigalayo. Naye bw'oba okimanyi nti bye bakwogerako bya bulimba nti teweebakangako ku mwana wo gwe bayita Namugambe n'omufunisa olubuto era n'omuzaalamu omwana ng'eyalibadde muzzukulu wo kati mwana wo, Abedi Bwanika jangu osamba jja ebintu ebyo. Bwe bibanga bituufu sigalayo. Naye bw'oba omanyi nti bakonjera, nti bakutemajjako bigambo nga tosumululangako ku musipi gwa mpaleyo n'ojjamu ne zipu yo, osonseke muwalawo musajja mukulu wo ewatali nsonyi zonna otuuke n'okumuzaalamu omwana. Abedi Bwanika jangu otangaaza ensi. Kade ekibuzo kiri mu ddiira Abedi Bwanika weebaka ku muwalawo oba nedda, bakuwaayiriza oba bituufu, omwana wa Namugambe muzzukulu wo oba mwana wo, ekyo tukikulekedde. Kaakano buno obusajja bulyankuzibwa kalinganga akasaanyi kalidde sente kati kalabanga n'ez'abasiya zikaagala kuzisika kali mu bipromotinga. Tuyirage tuyimiridde ku bisiyaga nga bwe byakkirizibwa ddi mu Uganda abantu okufuna sayidi ku byo. Mbuuza gwe kitaawe wammwe waka yabayitako n'abagamba nti bw'olyegadanga ku mwannyoko penaluti egenda kuba bwete. Ekintu ekitakkirizibwa waka nabagamba tekisobola kubeera discussion. Omusajja nga tulina abaana, tulina abakyala, mutulaba nammwe n'embaga twazikuba. Bwe tukuba embaga nti embaga zisusse, ate bwe tusirika nti baaba abasiyazi. Kakati oŋŋamba otya ndage we nnyimiridde ku bisiyaga? Ebisiyaga byaligalaizingibwa ddi mu Uganda okusobola buli omu okufunako sayidi ye kwayimirira. Buno obusajja buli mu kutunda bisiyaga buleese emizeezeze mu society yaffe.
birese ebintu ntu ebitali mu society yaffe nabagamba nti bw'osanga omuntu ayogera ku bisiyaga oba abyogeddeko mu ngeri ki oba abyogeddeko mu ngeri ki abeera mu bipromotinga akakasajja kabwanika n'akatiimu kaabwe akakateza ebyobufuzi bagenza okulaba nga tezimala ze babbyenga ewa Museveni kuba bannayuganda babaguddemu kakati yakutte contract ya kupromotinga bisiyaga kyova olaba abuuza abantu oyimiridde kati nze omusajja omukulu ng'ombuuza wennyimiridde ku kyebisiyaga kibanga era bwe nagamba nti Bwanika okkiriza nti wakwata muwala wo oba tewamukwata yensonga lwaki ntandise n'ekibuuzo ekyo ku bigambibwa nti wakwata omwana wo naawe osooka otunnyonnyole wakwata muwala wo oba tewamukwata ansi eri nti tosobola kwetantala kwanikula kibuuzo ekyo mu mbeera yonna kuba mu mbeera yonna mw'okyanikulirako babeera bakutyobodde n'omusajja omukulu alina abaana be omusajja omukulu alina mukyala we okujja okumubuuza waayimiridde ku bisiyaga omusajja omuganda nakabala obeera omutyobodde kubanga ebisiyaga ebitabangako mu mateeka ga Uganda nti bikkirizibwa ng'essaawa eno mulimu kubiwera ombuuza otya wennyimiridde ku kintu ekitabangawo yowera otya ekintu ekitabangako ligo mu nsi yo okiwera otya ebisiyaga bituuka bitya mu paalamenti y'eggwanga ebisiyaga bituuka bitya ku radio z'eggwanga bifuuke discussion automatically yemmwe ababeera bali mu kubipromotinga kakati kano kalinga ekinyonyi ekyasamye buli ekijja kikabaka kakati kaako kasajja kakulu kabakidde za bisiyaga gondi tobaulire woyimiridde ayimiridde magere emagere waliyo babi emagere waliyo Shadrack Mbogo emagere waliyo Suubi Shine Nakai emagere waliyo Shalom emagere waliyo Solomon Kampala eyo ye magera wayimiridde tosobola kubuuza muntu wayimiridde weeyogerera wokka na wokka temututeeka mu bintu byammwe muzaffa mulye sente zammwe z'okupromotinga ebisiyaga fere tugenda bayambako bipromotinga kubanga nazzikuno ewaffe mu Buganda tekibangako discussion okudiscussinga ku kintu ekitabangako waka kitaawo n'ennyoko tebasobola kubayita nti baana bange mukuŋŋaane gwe yeekolera bonna bakakumwa nnyoko nassozi n'omufunisa olubuto agagenda kwamawemukirano era tugenda bagoba mu kika mugende kibi kigwana wala ng'eyeefuuka etya discussion mu kika Abedi Bwanika kati naawe tunnyonnyole ssebo tukutaddeko awo ekibuuzo kyaffe bulijjo abantu bye beebuuza ate abamu bayinza okuba bakkonjera yensonga lwaki ffe twagala bive mu kamwako ng'obyegaana weebaka ku muwala wo gwe bayita Namugambe oba nedda wazaala omwana mu muwala wo gwe bayita Namugambe oba nedda omwana wa muwala wo Namugambe muzzukulu wo oba mwana wo nze yeekolera Ebigambo byebyo Mathias Mpuga Nsamba bw'atyo bw'asabye poliisi n'abakuumi babeere nga bamukuuma mbu Nation Platform baagala kumutuusaako bulabe. Tusadde nnyo, tuwemuse nnyo, tulabye nnyo ne Mukama ajja kuba omukuumi waffe era Mukama ajja tutambulizaamu. Mukama ajja tukulembera era Mukama ajja kubeera ow'enjawulo ne Uganda yaffe wamu okutambula.